abatuuze b'ekigogwa ewagwa emmotoka omwafiira abantu abawerako baagala poliisi ejjewo emmotoka kuba wayinza okugwawo obubenje obulala olw'emmotoka okufuuka ekyobulambuzi mu kifo kino. Ekimotoka kino okuva poliisi we yavaawo kyafuuka kya bulambuzi eri abantu abajja ne beekubizawo ebifaananyi omuli abantu abakulu n'abaana abato. Abatuuze baagala emmotoka eno egibwewo kuba nti abantu abasinga bayimirira ne bava ne mu mmotoka zaabwe okujja okwerolera ku kimotoka ekyatta abantu. Obuzibu bwe tulina wano emmotoka eno eri dedi esaana kugibwawo sooka amafuta ago nnyini gakyalimu. Anytime omuntu asobola okujja wano n'akaliro baki ne guddamu ne gwaka. N'abantu kati bakifudde kya bulambuzi. Abantu bava mu bitundu eby'enjawulo ne bajja ne beekubisizaako ebifaananyi. Ekirala eri ku kkubo wano weyita ababoda we baliise n'ebbali n'ab'ebigulu naye kati omuntu aba alina kudda eri mu bigulu. Nange ntuusewo ko wano naye ekiikanze munda mukyalimu amafuta gyegali munda eri era neebuuza lwaki go tegayaka naye amafuta mwegali naye nga bitalo abajja abaagatwala nammwe mukisa gwammwe bisima. Kino kye kisinza okuwaliriza abatuuze nga bagamba nti ekifo kino kifuuse kya bulambuzi era nga kiyinza okuviirako obubenje obulala. Bano nga bakulembeddwamu kansala w'ekitundu Hussein Kivumbi bategeeza ng'emmotoka eno bw'erina okuggibwawo okwewala obubenje obulala. Leero nzize okukubira gavumenti omulanga ne bekikwatako oba kampuni evunaanyizibwa ku kintu kino ekyatugumbula abantu baffe mutuyambe mujjewo ekimotoka kino kubanga bw'otunuulira ebisenge by'ekimotoka kino ekisenge ekisembayo n'amafuta gakyalimu kati obudde bwonna era tusobola okuddamu okufuna omuliro. N'ekirala lwe tuziika abantu baffe buli lunaku nga tuziika nga tulaba ekintu ekyabatugumbula nga weekiri emitima gyaffe gyeyongera okwennyikira. So tubasaba mujjewo ekimotoka kino olw'ensonga kyatukosa nnyo ate n'ekirala amafuta gakyalimu n'abantu baffe bali mu malwaliro bakyafa. Wano mbaka wa palamenti owa Nansana Municipality Wakayima Musoke avumiridde ekyabatuuze okwekubisa ebifaananyi ku kimotoka kino era n'asaba poliisi bwe bemaliriza okunoonyereza esobole okukiggyawo. Addira naye kubisa ebifaananyi ku mmotoka ezo, ku mmotoka eyajja omuliro oba eyasobola eyayokya abantu abo kiba kya bugwegwenyi. Fasi ekifo ekyo kyantiisa okulaba nga kisobola okwokya abantu abayitirivu bwe bati. Essaawa eno buli lunaku tuziika emirambo 5 naye nga ggwe ofunye amaanyi mu mutima gwo ne weekubya ekifaananyi n'ekifo ekiziika abantu 5 olunaku kitegeeza olina ekizibu ky'olaakira. Tutuuseko mu kuziika Shafik Ssenyonjo eyafiira mu njega y'omuliro nga tusanze embeera ya Kinyiga Ggobe nga wano abakungubazi baliko bye boogedde. Osama twogere mu ki? Oyinza okwesanga nga babadde basena amafuta babadde 10% nga 90% buli omu yabadde ku biki? Mulekerawo okwogera bye mutakola ki? N'ekyokubiri nsaba bannayuganda mulekerawo okugeyanga abafu. Sheikh Ahmed Kawoya akulembeddemu okusalira omugenzi Ssenyonjo agambye nti abantu baleke kwogera buli kye basanze wabula okufa ekubakuze Katonda yabaakuleese. Tugamba inna lillahi ma akhadha ono mwana Allah gwatutte yuwe walahu ma ata yamutuwa wa kulla shay'in indahu bi ajali musamma. Buli kintu kyonna mu maaso ga Katonda kirina obudde obugere. Allah agamba tukufa bwe kubanga kutuuse la yastakhiruna saa tewaliwo ngeri eyinza kukukereya wala yastaqdimun ate tewaliwo ngeri eyinza kukwanguya. Obudde bwako buli omu wekubeererawo. Wano omubaka wa Kayima yeetabye mu kuziika era bw'atyo n'asaba abatuuze okugumya ab'eŋŋanda ssaako ne famire ezaaviiriddwako abantu baabwe era n'akasanga bw'agenda okukolera bukubirire okulaba nga ampusi ziteekebwawo. Ddoboozi nnyo kuzitowa nnyo n'eddoboozi lyange limala njagala ebisobye mutusonyiwe ebitagenze bulungi nze neeyimirira mmwe mwannonda oba ssente tebazituwadde tujja zirwana oba hampusi ezikoleddwa zijja kukolebwa mu bwangu ate mu bwangu. Ekyo mbakakasa hampusi zigenda kukolebwa mu bwangu era ekindeese wano kwe kulaba abaayogera luli boogera ate baki batya. Lubalusewa TV mazima ku mazima.